Nkulamusizzaako wonna atugoberera ku mikutu gyaffe egya social media egya Kyabasa. Tuba twogera ku YouTube official channel yaffe, twogera ku Instagram, twogera ku TikTok, twogera ku Instagram, twogera ku Facebook. Wonna ojja kubanga ate otusanga az'okubanga ate otugoberera. Nze Kanaakulira Rajab Bogere mba ne Samson Seko okuteekateeka programu eno eya Sports Kalaso nyo nga bwe bitambula. Ebufalansa ligi tennaggwa naye Monaco yabizanyiddemu ne bamukuba omupiira ne balangirira PSG okubeera ba champion. Kitegeeza nti ezimu ku ligi ezikonfamingiddwa nti ziwanguddwa PSG. Katulinze Spain naye yo Madrid namulangirira dda kulemesa kuwangula La Liga. Then kati akatu akaawo k'ebibalo ebingi buuza kati akadde kugamba nti ono okuleka ebyokweyagaliza ye Bungereza ennyo. Bungereza tuzze tutambuza ttiimu. In fact Liverpool kyekoze Arsenal season ewedde, Liverpool yakivuddemu kigadde emipiira tukwena ekitadde points bamusinga points ziringa 4 amaliri ge yakola n'okumusabula omupiira ogwa Everton, amaliri yakoze ga West Ham n'abanga asudde points 5 eza Arsenal zamusinga 5, Manchester musinga 4. Arsenal points 8 yaziwezezza ng'esiitaana okuba club ya Spurs. Esonga ate Manchester bayangwiriddwa nnyo okuba Nottingham eri wakati bakyadde mu bibira by'e Nottingham ne bagwangu ne bagera ku points 79. Manchester banje emipiira 4, Arsenal banje emipiira 3. Bonna bawangula emipiira gyabwe, olina awangula eno n'awangula 3. Manchester egenda kuwangula league n'enjawulo ya points 2. Kati we tuli olwaleero bwe basaala ya mwagizi wa Arsenal gy'olina okusaba ennyo. Man City soko jagaje nga bamukuttemu ka amaliri kale. Bwe bamukuttamu amaliri kamunga muana nga mwina musigaze emipiira 3. Bwe giwangulwa gyonna Arsenal omukisa gw'ekyayina era omwaka guno byeyongedde okubanga ate eimprovingako gemagolo geetebye. Goal difference yayo erabika okubanga nnungi mukko. Kati weewuka Arsenal tunundiza nkaliriza di Man City lwasuula omukuba omulamba oba okukola amaliri. Otherwise emipiira eno egisigaddeyo ye gyetaaga okuwangula. In fact okumulangira kuba champion alina kuwangula mipiira ena ze points 12. Ligi abagiwangudde sina points nga 80 kwa kadaina 79. Yes senga abawangula emipiira gyonna. Kati awo kiri ndowooza improvement weeri omupiira ogusooka gumu kweje gyabadde gigambibwa nti kalipo ka Arsenal ogwa Spurs yakaiseeko tegwabadde mwangu. Ekisooka yabadde kwawe ku Tottenham Hotspur Stadium negenda egukimayo. Bali batera omukozesa nnyo amaliri era abadde loza bayinza omukozesa amaliri naye bwe yagujjeeyo kimuwa advantage nti wakiri mipiira 3 gyasigazzaamuko era nti omuntu ayinza okubanga ayina embavu ezitapate ye. Twogera ku form ndowooza Manchester United olw'embiranye eyo ey'akaseera yayinza otaataaganya enteekateeka za club ya Arsenal naye Bournemouth enda okuzzaako ndowoozamuko ku karakita gye balina kati asobola omunegotiatinga newankubadde Bournemouth ze zimu ku ttiimu ezeyongedde nnyo era bw'omugudde emipiira kumpi 3 gy'omudiringanwa ne gimusobozesa okuteseetuka n'ayingira n'ebifumula byawali mu kifo kya 10. Kitegeeza ali ku peegi esooka eya liigi oba omunoonya ate ogenda ku peegi ateeba nnyo kyekisooka. Ttiimu eteeba nnyo. Abavubuka balina okulaba era ali ku kalalwa ebyabalabisa obulungi season eno balina okulaba bayinza nga ate beewala okuteebwateebwamuko. Bazze bateebwateebwa era ekyo ndowooza we tugenze wano emipiira 3 alina okukitetenkaniza ennyo abeere conservative nti wakiri we bagoole emu esobola omuwangulira omupiira naye bwe kinasigala ng'ekisenge kyeggula nnyo kuba tujjukira 2 Champions League Aston Villa amukuba 2 bwereere, Bayern amukubemu 0. Awe olwazze n'awangula emipiira gy'abadde 2 omwadde ogwa Wolves n'omupiira ogwasembyeyo ogwabadde gwani before okuzanya bya Spurs. So
yagwangwiza satubwerere half time naye nga bwegambye ekisenge kyalino kirowooza kuba mutebye goals 2 ezala zi pressure musawe esembayo nezirabika okubanga bagugata ekyandi in fact balwa gugata ne babakola amaliri ga 3-3 Arsenal nayo kati senge etandise okubanga eyogeza ekirimi zambo nalabye fixed line-up ya Spurs nabaleni muganda wange David otukola bwetuweereza empiira egyo ku Kyabasa wali emanduso munkola ffe ya embaya the bias commentary embaya ne mugamba bwe nalabye line-up yatandise omupiira Angel Postecoglou atendeka Spurs yabadde nga anyoomye club ya Arsenal amakati yaganafunyiza nnyo so kubanga maye nnyo byatandisiza abavubuka ate nga abadde yabe byalese katebe era bwe yalowoozezaako mu kitundu ekyokubiri n'abaleeta ye Musasa omusenego then Yves Bissouma omumali bwe bazza amakati lizinga era iweza budde ze baateebye atekawo ennumba ezabadde kuba twatuse okulaba nga Arsenal eri ku receiving end David Raya n'abaawo awo wadde yakuzeemu Kenso Christian Romero n'amusima akapiira biddwa Heung-min Son ne baba nga bakufunye goals 2 okusidinga okwo kubi kwongekendeza teeba ate nga wamanyiga club ya Arsenal ekirala nti obeera uncertain obuyinza ku Bournemouth asobola okiyisaamu n'akukuba amagoolo ng'olina kusiitana mu kukola amaliri oba nakukumulamba n'ogenderaawo bwetyo Liverpool bwe yakivuddemu Everton kamukuba ogwazzeko n'asuula amaliri ogwa West Ham 2-2 nga atuvuddemu nabono kyangu nnyo nga tonatuuka ku mipiira egisembayo ebiri omuli ogwa Everton wa Arsenal ogwa Bournemouth akayinja mu ngato gola omunafu oza nti singa bawangula Bournemouth baze emipiira ebiri kijja motivating abavubuka bano naddala nga bakyasigadde ku ntiko y'ekimeeza mu match day ya 36 nga basigaze emipiira ebiri gyokka muba kulaba kyetugamba nti ensolo ku kizigo kweri bamutandisa okugiraba era ndowooza bwe kuba kusinziira awo musobola okusinziira maani kumujja mu kkubo ne Everton gwe mugenda okumaliriza awaka fixtures zino bazikola nga abamanyi ligi bweritambula kuba abali ku kikopo bonna bamaliriza waka nafa baklabu ya Manchester balina emipiira ena gy'olowooza nti ku fixture mu ndaba myangu naye omupiira okujja ne gutabuka kuba Wolves bwamala klabu ya Wolves bajja kuzza kondooza Fulham 37 match day 37 bagenda okuzanyira club ya Spurs. In fact Manchester Spurs ya weekend eyo Arsenal ga Man U awo kyekirungi nti obulungi bwakyo obukirimu Arsenal agera kwa amazo sambe emipiira ebiri gwe Gambie no Man City ogwa Wolves ne Fulham nga Arsenal mazo kusamba Bournemouth basigaza emipiira ebiri nga Man City aina Spurs mu weekend ya 11-12 asembyayo West Ham ku Etihad kati aba beno Arsenal samba Man U kitegeeza ki nti ko basuuba kisinziira je kugamba ogwa Spurs akoza atya obwero bula atuli mbibalo musabete ku mipiira ebiri ekoleko wakiri amaliri ogwa Fulham ne Wolves ekoleka amaliri bwe malokola amaliri kitegeeza musigaze emipiira ebiri bwe mugiwangula mu byombi mwenanga muwangula miwangule muyinza okuwangula league ne goal difference kati omusinkana omupiira gwa 37 Man U asamba Arsenal Spurs asamba Man City bwe mukola amaliri gyombi ne babakwata amaliri musigala
mukyali ku kirubira tewaba walese munne naye nga ategwe oba omusinga goal difference owa Arsenal bwaba kuba mwenna emiramba era oli mu quotation esigala okuvuganya kati abo ekibalo wekiri ena ekikokerwa kulaba maliri aga Man City bwe malo kola amaliri awakalembereza akakomawo nawo wa Arsenal kikakata emipiira 3 kugiwangula bubonero mwenda bwe bukubanja ngene lya amaliro wangula ekikopo oli guaranteed kye kisinga okubeera ekibi buli luba nga situation gyolimu wangula emipiira gyonna kati ekyo nga si kyokomako wabula teekamu essaala bikaluba oba oyina ebintu ebyo Man City omulaba oyo essaala ye egamba kimu kuwangula gyonna talina gyalingiza walala kuwangula mipiira egyo liigi aba giwangudde awatali amulemesa kati owaagamba mukama nsobozesa mpangu 3 egisigaddeyo akolemu okitegedde nti osaba 2 byasaba kimu naye nga gyetugenderera simanyi ninze kulaba empiira ene egisembayo gyonna Man City nga wangula miwangule nga tafunyemu setback yamaliri oba mukwa mupiira kyekimu ne klabu ya Arsenal emipiira 3 egiriwo lwakuba ekiringa ekirungi muko nti nkutegeezeza Arsenal esinkanye muka akasiriko ka fomu awo n'esiitaana mipiira awo naddamu evide mu Champions League Aston Villa mukwatamu amukuba awo eyinza okwesitula emipiira egisigaddeyo gyonna neewangula miwangule obusobozi weebuli obusobola okugiwangula n'ogwa Man U nga mweguli ennaku z'omwezi nga 12 so liigi awo weeri kati yabibalo nnyo mipiira Man City Arsenal ayina 3 mulimukko buli omu ayina ku match day ya 37 Spurs ayina Man City Man U ayina Arsenal then bamaze omupiira gwabwe okusembayo gunaabeera awaka tetumanyi tutuka ku match day ya 38 nga 19 ekibuuzo kiri nti 18 nga 18 tunaaba tusembayo tunaaba tutegedde opera kino gye kinaabeera olw'ebikujjuko oba tunaisa kanyonyi kubanga ate kyewubira mu bbanga kati awo byebibuuzo ebiriwo bitwagala bitulenderedde okumanya ani awangula season eno eya Premier League erabika okubanga ate ezeemu ebbugumu ery'amaanyi ennyo so osobola okutwegattako mu kuteesako n'otubuulira agenda okiwangula atya olaba Man City yayongera okusuula byonna tubirindire ku mikutu gyaffe egyenjawulo okubanga ate oteesa naffe nze Kanakulya Rajab Bwogere bani Samson Seka okulaba nga ate ensonga zitambula bulungi nnyo osobola okuleeta business leeta akalango leeta mention atube nga tukulangira ku mikutu gyaffe gino egya social media gyenkutegeezeza tuyina X yayininga Twitter tuyina YouTube tuyina Instagram tuyina TikTok tuyina Facebook wonna nga ate otugoberera bulungi nnyo nkwagaliza obulamu nze Kanakulya Rajab Bwogere awangaale sebofu bwango Preview.